Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero nzenamu abaana abawala abakyala nga tolina bwagazi njagala obeere ng'oyongera ennyonyogeze z'obwagazi ku mubiri gwo. Nkusaba obeere ng'ofuna eddagala lino naddala gwe ali ku famire, beera ng'ogezaako okwongera obwagazi wansi mu bukyala bwo. Beera ng'ofuna eddagala lino, nkusaba ofune cloves, funa cloves oziteekaawo, ofune akeeyeeyo ke bayita akakumirizi. Akakeeyeeyo akabeera akatono akatera okumera mu lujja emabbali. Ofune n'obutula obutono bwe bayita katunkuma. Funa ne katunkuma naye muteeke ebbali awo. Kati eddagala lino ogenda ddikola otya? Sooka ofune cloves bulungi nnyo z'oba osooka okufuna. Nkusaba ofune ekicupa, njagala oteekemu cloves ezo ziyiweemu cloves z'oba osobodde okufuna. Osobola okubala obuntu nga 10, obuweke 10 obwa cloves, n'okusuuka mu 10 busuule mu kicupa ekyo. Teekamu amazzi, ekicupa kijjule. Ekicupa ekinene kisaanikireko bulungi. Teekamu amazzi gano ag'ekidomola amabisi, tewali buzibu. Saanikira, kiteeke mu nnyumba, kitereke ennaku 3 nga mulimu cloves ezo ng'oyiyeemu n'amazzi. Ennaku 3 ku nnaku 4 beera ng'oggyayo ekicupa ekyo, kijjeeyo bulungi nnyo. Beera ng'oyiwa amazzi mu bbaafu eyo oba mu kabaketi ako. Amazzi ago aga cloves gayiwe mu bbaafu omwo oba mu kabaketi ako. Nkusaba oteekemu eddagala lino. Teekamu akeeyeeyo kateekemu. Funa ne katunkuma. Funa katunkuma ng'awerako. Katunkuma osobola okufuna obuto nabuno obwengedde, tekirina buzibu. Osobola okufuna mix, obuto n'obwengedde, oba n'ofuna obuto bwokka, tewali buzibu, nabwo buyiweemu. Beera ng'obutula obwo obunyigira mu mazzi ago, bunyigeenyige. Bw'omala obbunyiga n'olaba nti bumenyesemenyese oba busekulekule, obuteekemu. N'akeeyeeyo ako kayengere mwaga amazzi. Bw'omala okuyengeramu eddagala eryo bulungi, beera ng'obisengejja bulungi, bisengejje. Bw'omala obisengejja, beera ng'obiteeka mu kantu oba mu kabaafu oba mu kabaketi. Funawo dda, beera ng'otawaaza amazzi ago. Beera ng'otawaaza eddagala eryo, ligenda kuyamba. Ng'omukyala gwe wenna atalina bwagazi, yongera obwagazi mu bukyala bwo, yongera obwagazi mu mubiri gwo. Eddagala eryo kkulu nnyo, ligenda kuyamba. Cloves, akeeyeeyo wamu ne katunkuma birungi nnyo mu kwongera obwagazi mu mubiri gwo. Beera ng'olitawaaza eddagala eryo olunaku. Osobola okutawaaza emirundi gyonna gy'osobodde, tewali buzibu. Oba 5 oba 6 oba emeka, gwe emirundi gyonna gy'osobodde gy'oba otawaaza, kisinziira budde bw'olina. Beera ng'oliyonja bulungi, lisengejje bulungi, liggwemu obukyafu, obeere ng'olitawaaza. Tawaaza ng'eddagala eryo ng'amazzi ogayingiza munda. Bwe kityo bwe kiri. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza ky'otategedde ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778737 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Mubeere bulungi, mweraba.